Alright, ensonga eriwo kati mu ggwanga ya kuparedinga maje. Ekibiina kya NRM kyavudde ne kiparedinga amaje oba line up gye kigenda okukozesa mu kulwana olutalo lw'amayengo. Olutalo lw'obwengula gye tugenda okuba nga tuyita cyber war. Kino tekyakasooka kati mu kalulu ka 2021 mwalaba NRM ya parading abantu bayo the likes of Isma All Access, Fulufiga, Bajo, Ashibaga, Kato, mubajjukira bonna. This time round bakozemu reshuffle balese bapya era be bobolengera omwana ageze bagenze mu photoshoot ne bakola akafaananyi be bana abagenda okutambuza emirimu gya NRM ku mitimbagano. Mu mbeera y'emu NUP nayo esazeewo kubanga eparadinga abaayo era nabadde naje empitayiteyo nempulira buli omu aboogerako buli omu kyali expertised in nekyatasobola. Now it is NRM against NUP olutalo lw'ebigambo ku mitimbagano. Njagala ulize video eno katukomewo. To show him that wagamba ndi komanda waki wabomio Diani ejeno. Kati ompulira. Kimunyigisa. Muhozi yasomera Sunday City wano. Taga bintu bya muzole ya mu. Navawo nagende Russia. North Korea. Yagenda ne South Africa. Mwe bamuddawo ne muwoza mu amajege yasomaga asimayiga mu bitabo bimunyi. Awo wabeera obuzibu. Kati badde nkugamba nti Anko Kisekkono ayina ekirungo ekyenjawulo ku banne bonna. Kisekka ensonga z'ayogera mu politics zitutiisa ffe ba politician. Kozi Kisekka agenda mu deep politics. Deep politics. Politician ne Kisekka ekitone ekyo yakijja wanzina mulabanga mu kuwana bali emisikini. Kisekka oyo oyango yagala omu understanding obulungi. Sine unyejeje ekitone ky'okwogera blasta mulimu abaana aboogera politics ba Kisekka aboogera politics. Kati ate Kisekka akola bw'ati anko. Kisekka ye muntu gw'okubira essimu. Ne mumalanga wano awanga mwogera na admitting nti ate kati ekyo mbadde sikiraba bwentyo. Bano ye muntu gobeera naye ku ssimu nakukakasanga ekintu abadde akirabanga wookiraba. But they think they know all. But Asadamani Makebe. Yeah, Kisekka is a scholar. Asoma. Yes, akkiriza n'omugamba anko awo nedda. Kisekka akola ku research. Nnyo. Ne Kisekka ye muntu nze ya antaputira ebintu bye saategedde n'embitegeera. Nkugamba nti n'abantu abalina amagezi kati abatayagala kwogera. They see Kisekka as a voice. Basobola omuwa points ne bamugamba anke ekyo kyogereko. Kisekka nti politics amukuteera mulemani zirangule. Naye gwe wa Dogo Nation gwe Uncle Lumbuye, people see you as a comedian kati. Lumbuye is not a comedian. He's not, but I'm just telling you nti omukulembeze oli ali mu buyinza. Lumbuye has never been a comedian. At some point he was. I don't agree with it. Asoka kiterezeemuko Uncle Bag. Kale, but in my perspective, nina we nalaba nengamba, you know what? We are now going off the script. And bansonyiwe. Naye nga Anko Kisekka ne Sadamani Makebe ngenda gamba nga tannabafunayo wadde lwataano nga tebanammuliisa ssente zeenaale abaana kati bazimuliisa ki? No, nekira kyenjagala ogamba abantu. Wulira waliwo akakazi akamugambye Sadamani. Sadamani bukuwulira oyogera bya Museveni. Ulandira Sadamani kwali. Sadamani siyana naagera nakagamba bichimogera nawe kwabo Sadamani nze nkulaba ebintu kati byonna byogera bya Museveni.
nanti problem gavana weebawe wano akakatona mukulu ng'ogenda mu vidiyo za Sadamani temuli mu vidiyo ewana Museveni wenaviridde ku baana. nanti gavana mu politics olina osevinga ebintu bisatu, right? Olina osevinga your face eyiyo ng'omuntu, olina osevinga the face of the party gy'ovaamu, ey'okusatu olina okubeera consistent. Kati the measures ezo zonna measures esatu, eya consistency it is a dark path. He has not been so consistent ku bintu ebimu. Like Kiseka n'oli omusajja w'eri South. But Omusajja w'e Kenya gundi bamuyitani oyo omusajja oyo afaanana basudde. Oyo omusajja nze mwagala. Yekolera itongwa Geno. Kati Kiseka ne yeekolera babadde very consistent from day one. Yeah. Kati ekyo Kiseka n'omuwatiika. Ekyokubiri, Kiseka abaana bakolerako ne gundi video nga banaye bamukuba mbu naye yalidde. Ne Kiseka baamukubako mbu yalidde. Kiseka bamukubako nti yalidde ne yeekolera ina video gye yakola n'enyiza abaana. Omanyi mbu Kiseka eyamusevinga kalya ye yali eweddewo ya social media, omanyi eyamusevinga haga ya president. Weebale nnyo. Era obutaba muhagingamu kukikoonamu yali awedde. Kakati on these two nze nga ndagamba abaana bano social media baga. Naye abo abaana bagundi bafusadamani Makebe n'oyo omwana Kiseka bakoze ebirungi bingi naye ate zisaagala beekube. Kati balwanira ki? Omanyi lwaki nze njagala beekube? Ndi wa Nuupu, but njagala beekube for people to know nti bino ebintu bya ddala si byakwogeramu bwogezi. Omanyi gavana waliwo ekintu kye bagamba it is too good to be true. Ate abo abaana oyo Kiseka ne Sadamani bakkakana ku Grace Kakooza kati bamulemye ekkaadi. Weebale nnyo. Nedda naye ng'oyagala okukakasa abo bano abaana baalina ku maanyi. Omulenzi Grace kyali wange nga tukaabira eyo ffenna ne tugamba bannaaye abaana abalwana kaadi yaffe ani asasula. Naye kirala ng'oyagala okukakasa mbu bino ebyana byalina ku maanyi. Abo abaana balemera bakata batulemesa ekkaadi era bwe twagifuna ne tugamba omugenzi omwana Kiseka nga yakutaddemu oluseke lumuwalidde. Omugenzi baali bamumye ekkaadi. Kiseka omanyi alinamu oguloboozi ogwo ogutiisa. Omugenzi Uncle Seggi. Kiseka ebiseera ebyo teyaliiwo. Nkuzaayo nkulaga consistency ya Kiseka nti amaanyi gava ku social media bano abaana ne bakuba enduulu. Oyo Uncle Seggi kaadi ye yava ku social media baali bagimummye. Enduulu yafubutuka eno ku gundi ku social media. Awo I give Uncle Lumbi a credit n'abantu balala baleekaana ebiseera ebyo. There is a huge part they play. Naye ensonga gye mbadde nkunnyonnyola, oluusi bakubamu oba ebikyamu kati Grace baali bakuba waaki. No nanti kyekyo kye njagala okukolaga nti ekintu bwe kibeera too perfect Uncle Governor. Buli omu omulaba ng'omukyamu. Kibeeramu obuzibu. Abaana baganya okubeera perfect awe ba perfect. Gavana gwe n'ogamba yakakooza olaba Eudamani alina we yatulako n'atema omulanga. Kati Eudamani yakubirako Kiseka essimu. Kiseka n'akeera ku makya n'agamba nze Eudamani ne woononkubira essimu meka ddayo ogamba abantu. Eudamani abeera ati kibeerawo bwennamwaya kyatulika ne kikaaba ng'ozanyisa social media. Kiseka kyamugamba Kiseka kyamugamba nze tolina kyogenda kuŋŋamba. Pulezidenti waffe yagamba amaanyi gali mu bantu. Kati n'obulwa ky'omugamba naye Kiseka ne kikubula. Kati ate jjukira Kiseka ono obuzibu bw'alina bwe buno. Kiseka yakuba aliye nisikini.
nzolo naye ng'oba oyagala otegeera mbu Kisekka akuba kirwanyi neyanziza nnyo Kisekka yakuba mpuuga ne mapuuga oti nakedde ku live eno. ojjukira Kisekka we yakuba mpuuga Jukira. yagenda omuggyako engalo mpuuga n'awunga Emwesika nti nange nkolaako. era njagala nnyo weegendereze nnyo nina omuntu gwendaba atagenda kudda ngulu kagenda kumukuba Ani. Nze nkatya saagala kanneeyimbemu. kiyaga mweraliikiriddeko Omusajja gwensinga okweraliikira ku intaneti bu Kisekka. Ako ka Kisekka ako kakuba Grace Kakooza kataba mu mekkaadi. Kisekka omuntu gw'atya ku social media ali ogwo Ne Lusadamani Makebe nalwo lwaliko bwamukubanga babiri. anti ababaano balaba balina engeri gye bakubamu nga bakoordinatinga. Gavana Kisekka ekimufuula ow'enjawulo. Kisekka alina abawala ku social media nga bakoledde video 3 olunaku ogenda mu depression. Nze olutalo lwe nalaba ne ŋŋamba terutuziike olunaku Kisekka Nuupu we yatuuka ng'emukuba Nuupu yennyini ng'emukuba ne kayimbira ku social media ne kagamba baganda bange Olwali lukatutte. nze omuntu omu yekka gwe nnyimirirako ye Kyagulanyi abasigadde mwena mbakuba. Nakubira anko Kisekka essimu ne mugamba anko kiki? Nangamba anko sooka ondeke mbasobola. Ne mugamba kintu kino tekiri ku kubasobola. Omanyi omuntu agenda kituufu oba ogenda kumukuba. Ka Kisekka kalina obusungu bw'ettumbiizi. Nze namugamba anko omuntu oba kituufu oba ogenda kumukuba omuwangule. Naye ebbanga ly'ogenda kumala ng'onyiga ebiwundu ogenda kuba out of service. Anko Baga oli mutuufu. Naye nze mwana olaba tayagala kuwaamu muntu yenna bwe buzibu bwe. Ate Kisekka talina lutalo lwatalwana teruliiyo nti oyo muleke munafu nedda. Mu maaso ga Kisekka temuli munafu. Yayita musalamala ekiso kyalina kisala sayidi bbiri. Kisala sayidi bbiri. Anti baali bamugamba lwaki n'aba Nuupu obakuba mukuba abantu baffe n'agamba nekibagamba ndi musalamala nsala sayidi ne sayidi musalamala. Naye lwaki mbadde ngamba abantu nti bana ababiri mubaleke essimu egenda okubagatta egenda kuva ku kitebe. Kati waliwo ne Mr. TikTok we Dubai awo kati naye tategeera Makebe. Kati so omulaba ayinza n'okuba yamala okuddogula ploti we bagenda omuziika eyo. Ayinza okuba yamala ddogula ploti gye bagenda omuziikamu eyo. Lwaki? Tasobola kudda Uganda. Lwaki naawe? Kati embooka ezimulinze Uganda ziwera miliyoni 3. Yakola ki ekisinga kyaba Makebe? Nanti kati so omulaba mu politics wa kati mulimu okuvuula n'okuwaayiriza. Anandi kati Makebe yayinamu karakita ya intellectualism. Kyagattanga dotisi. Nti kyagattanga dotisi. Kati kyembadde ngamba size taga kyayogedde kituufu nti nze saagala abantu ba Nuupu bakyuzinga esayidi mu ntalo luno lwa nsonga bano bayinza okuba babakubidde nadde essimu ne babagamba bannange what's going on. Era kigenda kuggwawo bonna Kisekka baba bamukubidde essimu yazzeemu atya. Nze alyetereeze. Lwaki essimu zikubira nze nzekka? Lwaki tugende ku live mu bigamba abantu. That is the problem. Okitegeera kayinamu ego eyagala katwalira alien skin kaali kamusi.
kalemezaamu abantu ku social media abaali bapatanye alien skin mwali basatu igwe zaaliko Kiseka naye sooka otuweeyo omuntu omulala bano abaana baleke bano abaana ba Luganda bano bembadde nina ku lisiti mpozi ng'olina bw'oyagala okwegattirako. naye kirala kye mbali njagala okugamba abantu okutandika ennaku z'omwezi nga 12 bw'oba oli mu Uganda njagala ompuliriza ebintu bino bisatu. Funa tooki y'amanda oba obadde togiyina gifune. Funa ettaala y'amafuta oba ettaala y'omukono, if you don't have it gifune. Stuff enough water in your house. Yes, inciting a violence. No, I'm just telling people. Drinking water. Funa ettaala gwe kulonda kikuwalula byokwali kubaddemu nga temunywa amazzi temutambula. Naanti kati Governor AC gwe sooka ompuliriza otegere gye ndaga. Abantu bafune drinking water bamustalking ewaka, bafune tooki zino ez'amanda bazifune oba ebyo ebitaala ebyo eby'okukyajinga babikyajinga bijjule. Bafune ettaala y'omukono ebeerewo. Tobanga kana akawaani akasajja akasiba abeggana akawaani mbuno Prophet bayingire eryata amataba gajja. Bafuneyo neki? Bafuneyo n'essimu y'amapeesa bwe baba basobola. Kubanga babifune by 12. This is the future look upon the self. There is a situation gye ndaba ng'oyinza obutasobola genda ku dduuka kubifuna. Nkubuulira, you might not go to the shop by the 14th or 16th okubifuna. Walina bawo curfew. Curfew egenda kutuluma mu wiiki nga 2 after. So get those items. Amasannyalaze ebitundu ebyo. Sajja batidde nnyo nti abantu bayinza okwekalakaasa. Nkubuulira ebitundu nga Mbaale bagenda sooka babakwatemu Mbaale, Jinja, Kampala.